wewa nkwanirizaako gwe Munnayuganda yonna gy'oli gyogera mu maaso n'okuba ng'ondabira mu bitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo. Kyegegwa, Kyankwanzi, Kiruhura, Bukomansimbi, Mityana, Sembabule, Kalungu, Masindi, Fort Potro, Kasanda, Ajuman, Pakwach, Lira, Soroti, Kampala, Wakiso, Mukono, Namisindwa, Namutumba n'ebitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo. Mikwano gyaffe abawangalira emitala w'amayanja abali mu Denmark, abali mu Norway, mikwano gyaffe abawangalira Dubai, abawangalira side za South Africa, abawangalira mu Cameroon, abawangalira Rwanda Bujumbura, mikwano gyange abawangalira mu North Korea, South Korea, UK, United Kingdom. Nyongera okwebazaako n'embaga mukola kya bbenyi okubanga mikulu gye musande okubanga ate mugoberera Next Edition TV. Mugufudde number 1 YouTube channel. Webale ku subscribinga, webale ku sharinga, webale na commentinga na kubanga omanyisa banyinaffe abalala bonna nti guno gwe mukutu gwe basande obanga bafunirako kamawulire. Nkuweereza nsinzira mu kibuga Kampala ekikulemberwa Omulodi Ssaalongo Erias Lukwago, eggwanga Uganda likulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni. Kinana Mukagalo yakwata entebe y'obukulembeze nayo tuukidde olunaku olwaleero, ono nga yakyagera mu maaso n'okubanga akwasaganya ensonga. Program bagita Ssekanyo lya Extra, The Undercover. Omwanjuzi ate omutesite simulala enze muzzukulu wa Kyaddo Nateera Frank Asirie, AKMC Mayor. Zengendo tambula nawe mpaka wenagera mu maaso n'okubanga nkwerekereza. Naye nga wenaaviira wano olunaku olwojja kuba ogeze mu maaso n'okubanga atokkiriza nti oba oliawo ate ensonga ntuufu nnyo z'obadde weetaaga okubanga omanya. Butereevu sigenda kubanga nkubandazaawo newankubadde ng'ensonga mpitirivu nnyo ziri munda mu ggwanga Uganda n'ensi yonna okutwalizaamu. Leero ngenda tutandikira mu nsi eya Isirayiri, gwe Munnayuganda agenda mu maaso n'okubanga ongoberera. Jjukira nti Munnayuganda twogera bino nga olutalo olukyagenda mu maaso n'okubanga lutokota mu nsi ya Isirayiri n'ensi ya Palestine, ng'olutalo lwatandika ng'ebyokusaaga kumpi lugenda kubanga lugenda mu mwezi mulamba, nga bukyanga luggulwawoko ab'akabinja ka Hamas akagambibwa okubeera akamu ku bubinja obukyasinza okubanga bukijjanya ensi ya Isirayiri n'okubanga kawakanyiza ddala obutonde oba n'entandikawo y'ensi eno. Era nga Munnayuganda olutalo lwagera mu maaso n'okubanga lutandika olwogera olwakafiiramu k'enkumi n'enkumi z'abaana bannansi b'eggwanga lya Isirayiri ne bannansi b'eggwanga lya Palestine, naddala abawangalira ku kyombo kugamba mu luserengeta lw'e Gaza. Munnayuganda njagala kutegeezaako nti terusosola mwana muto, muvubuka, mukadde oba mukulu, wabula ng'olumbe n'engeri ebikompolo gye bigenda mu maaso n'okubanga bitulisibwamu byongedde okweraliikiriza ensi yonna. Era ng'etuukidde olunaku olwaliro ensi mpitirivu nnyo ezakagenda mu maaso n'okubanga zivaayo okubaako kye zoogera ku lutalo luno, naye nga mpaawo kigenda mu maaso n'okubanga kiraga nti oba lunaayimirira. Jjukira nti Munnayuganda okusinza ku byafaayo by'ensi n'olutalo lukyasinza okubeera oluwanvu olulaniddwa ebbanga eppanvu, era nga lukyanga lugenda mu maaso n'okubanga lumerukawo. Lutuukidde olunaku olwo nga abantu bangi nnyo buli lubalukawo lufiiramuko abantu bayitirivu nnyo, wabula nga tutuukidde olunaku olwo lubadde lubanga olusiriseemu, wabula nga kati bukyanga lutandika ku mulundi lwe lwazzeemu lwongere ddala okulaga nti oba oliawo luno lwandiba kagumba weegoge era oluyinza okubeera oluzibu olw'okukomekkereza. Bwe nabadde mu wiiki eno nafunye ekibuuzo ekyadde kimbuusibwa nti naye mmeeya twagala kubanga otutemeratemera obuwonvu n'akagga ku ngeri ensi Isirayiri oba what could be the cause of olutalo luno, kyekiyinza okubeera emabega w'okutandikawo kw'olutalo luno olutaggwa. Kubanga tulabye olutalo luno bukyanga lutandika teruggwa, olunaku tubeera mu kulaba yiriba ddala kyekituufu ekiyinza okubeera emabega w'olutalo luno. Munnayuganda nno olunaku njagala osembeze akatebe otegeeze ne mwannyoko ne muganda wo ne mutowo sengange taata n'abalala bonna bategeeze nti Next Edition TV Frank Asirie ngenda kuba nkusonsulira ensonga zino ogende mu maaso n'okuba ng'ozitegera. Kujjukira subscribinga, okusharinga, okukomentinga n'okuyita abalala bonna bajje batwegatteko. Munnayuganda gwagenda mu maaso n'okuba nga ate ongoberera ensi ya Isirayiri oba akazinga oba ettaka lino ensi Isirayiri kwegenda mu maaso n'okuba nga etuula si yakati luviira ddala oba liviira ddala mu myaka egyo egy'olukumu okutuusiza ddala jjajja w'abakkiriza Ibrahim lwe yagenda mu maaso n'okuba nga alabikibwa Omukama Katonda n'amusuubiza okutandikawo ensi entukuvu. Era nga Munnayuganda gwagenda mu maaso n'okuba nga ongoberera abasinga ne butuukidde olunaku olwo mu Bayibuli gye bagenda mu maaso n'okuba nga bavuunula ensi Kanani. Munnayuganda gwagenda mu maaso n'okuba nga ongoberera ekibangirizi kino mu kaseera ako okwali oba kye tugenda mu maaso n'okuba nga kwegamba twogerako okwali Jordan, Lebanon, Syria, Iraq ne Isirayiri kwennyini kwegenda mu maaso n'okuba nga etudde mu myaka eyo egy'olukumu lyeri mu kweri ettaka mu kaseera kuno eryali ligenda mu maaso n'okuba nga teririiko bantu bonna oba nsi ntongole, wabula nga Munnayuganda okusinziira ku jjajja w'obukkiriza Ibrahim bwe yali agenda mu maaso n'okuba nga alabikibwa Mukama Katonda yamutegeeza nga bw'agenda okuba nga ate munnange atwala abaana ba Isirayiri okubaggya mu eri ensi gye baalimu nga omubuddu mu kaseera ku mulembe gwa Falaawo mu nsi eya Misiri.
nabwe gutyo mu ddungu mu bagenda maaso n'okubanga bamala emyaka kumpi 40 jjajja w'obukkiriza ono Ibrahimu nga ayolekeza abantu mu kaseera kano ku ttaka lino okutudde ensi ya Jordan, Lebanon, Syria, Iraq ne Israeli yennyini kwegenda maaso n'okubanga etudde. Gwagenda maaso n'okubanga ngwera ku Next Edition TV. Kino nno kyaleetera okuba nti ettaka lino lituumibwa kye twandise the whole land of Israel, kubanga okusinziira ku nabbi oba ku jjajja w'obukkiriza Ibrahimu bwe yali alabikirwa Mukama Katonda yamulabikira kumutegeeza nga bw'alina okusomosa abaana ba Isirayiri abaali babonaabonera ku buddu gye baali baatwalibwa oba gye baali bagenda maaso n'okubanga bawaŋŋangukira. Kino nno kyagenda maaso n'okubawa enkizo n'okukkiriza nti ettaka lino balinako ko obuyinza obw'enkalakkalira n'otuukira olunaku olwayo. Ensi Isirayiri eno gye twogerako mu Uganda ezeeyitira mu bakabaka ab'enjawulo omuli kabaka Sawulu, omuli kabaka Dawudi ne Solomoni. Ono yagenda maaso n'okubanga azimba tempo oba essinzizo erikyasinza okubeera eddene mu kibuga kye Yerusalemu n'otuukidde olunaku olwo mu Uganda agenda maaso n'okubanga ate ongoberera. Jjukira nti essinzizo oba tempo eno kye kimu ku kijjukizo oba ekyasinza okubeera eky'amaanyi ku nzikiriza kwegamba y'abantu abakkiririza mu nabbi Isa oba gwe twandise Yesu Kristo. Kifo kikwata kisooka mu bifo eby'ebyafaayo oba eby'omugaso mu nsi yonna, naddala ku bannansi oba abakkiririza mu nabbi Isa oba gwe twandise Yesu Kristo. Kyokka ku sayidi ey'Abayisiraamu bano bagamba ekifo kino kikwata kifo kya namba 3 mu bifo ku ebisinga okuba nga biweebwa ekitiibwa okusinziira ku byafo nga bigenda mu maaso n'okuba nga bitulaga. Next Edition TV gwe Uganda agenda maaso n'okuba nga ongoberera okusinziira ku kabaka Solomon ono nno eyaliko kabaka wa Isirayiri bwe yagenda maaso n'okuba nga azimba kye twandise essinzizo lino oba tempo eno mu myaka egyo egy'enkaaga even before nga Jesus Christ tannaba kubanga alabika oba nga tannaba kubanga ajja. Betwandise Abaromans oba Abaromans nga bagenze maaso n'okuba nga beefuga ensi eyo bangi nnyo bagenda maaso n'okubanga Abayisirayiri bambi batandika okubanga balabanga obaolyawo abayiikirizibwa olw'embeera gye bagendanga maaso n'okubanga ate batulugunyizibwamu. Jjukira nti mu kaseera ako nga n'Abayisiraamu baali bayitirivu nnyo mu kizinga kino kyenyi kitugenda maaso n'okubanga twogerako. Nabbi Muhammadi yagenda maaso n'okubanga alumba ekifo kino n'Abayisiraamu abalala bangi nnyo bagenda maaso n'okubanga bamwegattako ne balumba essinzizo lino ne baliwamba era ne baliyisa ku sayidi yaabwe. Kino ne kiritwala okubeera nti obaolyawo lyali limaze okudda mu mikono gy'Abayisiraamu n'otuukidde olunaku olwairo gwangoberera. Kino nno tekyaleka Bayisirayiri kyekimu, tekyaleka bagoberezi ba Yesu Kristo kyekimu. Era mu myaka eyo egy'olukumi 500 nga Isirayiri oba ettaka lino nga liri wansi w'obufuzi bwe twandise obwa Ottoman Empire gwe Munnayuganda ngoberera bwagenda maaso n'okubanga bukijjanya n'okugoberera n'okugoba bangi nnyo Abayisirayiri abaali bagenda maaso n'okubanga bawangaalira mu kifo kino. Olwo nno ng'Obuyisiraamu bweyongedde ddala okubanga bulya ettaka lino. Oluvannyuma lwa ssematalo eyasooka England ne France baatwala ekitundu ekyo, wabula nga Ottoman Empire bamaze okumala amaanyi nga First World War kye twandise ssematalo eno eyasooka nga amaze okukakkanya obwakabaka n'obufuzi obwaba Ottoman Empire. France n'eggwanga lya Bungereza beddiza ekitundu kino okuli eggwanga lya Isirayiri nga bwe nakunnyonnyodde, Lebanon, okuli Syria n'amawanga amalala. Era nabwe gutyo ng'ekisalibwawo na buli kimu ekikolebwawo kirina kudda mu mikono gy'Abayingirandi n'Aba-France nga bwe ngenda mu maaso n'okubanga ate nkunnyonnyola gwe Munnayuganda angoberera ku Next Edition TV. Amangu ddala nga Isirayiri ng'eggwanga lya France ne England kye bajja batwale ettaka lino bagenda maaso n'okubanga bawa ensi eya Iraq n'ensi ya Jordan obwetwaze. Ekitundu ekyasigalawo ekyali kimanyibwa mu kaseera ako nga Palestine oba abasinga kye bagenda maaso n'okubanga batuma British Mandate for Palestine. Munnayuganda ngoberera kugaye kano kajja kubeera kabwongo ensaba okagobere kubanga ebyokuyiga bingi nnyo by'osaanidde okubanga ate munnange ofunira mu kano. Bagita Next Edition TV program bagita Sekanyera Extra the Undercover. Ekitundu kino ekyasigalawo ekyali kimanyibwa nga Palestine oba British Mandate for Palestine Munnayuganda ekyagenda maaso n'okubanga kibeerawo ko ebyasa bingi nnyo. Era Munnayuganda bangi nnyo Abayisirayiri ne badduka ne basaasaanira ku mawanga ga Europe, omwali Bungereza, omwali France, omwali America n'amawanga amalala mangi nnyo. Wabula olw'enneeyisa y'Abayisirayiri bano n'enneekwata yaabwe basosolebwa nnyo era ne batulugunyisibwa nnyo ne banoonyawo okuddukira nga mpawo bayinza kubanga badda. Eggwanga lya Isirayiri lyatandika okulowooza ku kye twandise Balfour Declaration era okusinza ku bafuzi b'amatwale ebiseera ebyo eryamanyiddwa nga Joseph Chamberlain ng'ali wamu n'omukola yamanyiddwa nga Theodore Herzl oyo yali memba mu gye twandise Zionist. Mu kaseera ako ekibiina ekyali kigenda mu maaso n'okubanga kitwala Abayisirayiri abaali bawangaalira mu nsi
y'abayikogamba abali bawangalira mu nsi za Europe bafuna ekirowoozo olw'okuba nti bano abasajja abayisirayiri abalina ettaka lyabwe nga batulugunyizibwa n'okwagala okuttibwa nga bagobebwa ku ttaka lyabwe bafunamu omutima omusaasizi ne banoonya engeri y'okutwala bano abantu babasenzeze eyo. Era Munnayuganda njagala kunnyonnyola gwangoberera ku Next Edition TV. Munnayuganda n'ensi ya Kenya bakitwandise East Africa bebimu ku ebyo bitundu ebyasooka okulowoozebwako ku bimu ku ebyo ebyali bigenda okuba nga biteekebwamu ku abayisirayiri mu kaseera kano abali mu nsi ya Isirayiri gye twogerako eri mu kutokotera emmundu mu kaseera kano. Era mu bifo ebyagenda mu maaso n'okwanguwa okuba nga birowoozebwako mwalimu ekifo ekyakimanyirwa nga Uasin Gissu. Kino nno kisangibwa mu bitundu by'e Kenya nga ne mu bitundu by'e Karamoja kwoteka n'ebitundu by'e Bugishu mu ggwanga erya Uganda ebyali bitulowoozebwako nti singa bammemba abaali bagenda mu maaso n'okuba nga batuula mu kitwandise Zionist bakanya kimu ng'enkuyege kakati no eggwanga lya Isirayiri lyogenda mu maaso n'okuba nga owulirako ne twogerako singa Munnayuganda bamala dde okubafulira obutuuze mu kaseera kano ne mu bitundu by'e Karamoja singa gye bali mu bitundu by'e Kenya gye nkugambye singa gye bali singa lyerimu ku eryo eggwanga erimanyiddwa nga Isirayiri mu kaseera kano. Bammemba abawera ddala 473 ku bammemba abo 295 bakkiriza nti bano abantu bashiftingibwa okugibwa mu Europe n'ensi ze baali bagenda mu maaso n'okuba nga beekukumyemu olw'okutya okutulugunyizibwa abafuzi abawalabu abali mu biseera ebyo 295 bakkiriza nti bano abantu baleetebwe mu Uganda ne mu nsi ya Kenya. Wabula 178 bagenda mu maaso n'okuba nga bagaana nga bagamba boogera ku ttaka ettukuvu eryasuubizibwa era eryayogerwa nga liva mu ddoboozi lya Mukama Katonda ne bagamba Ibrahimu agende mu maaso n'okuba nga abatwala. Kale bano abantu bakiwakanya bagamba nti kino tekyali kituufu. Era Munnayuganda gwagenda mu maaso n'okuba nga ongoberera ebintu byatandika okuba nga bigootaana n'ebirowoozo ebyali bireeteddwa ne bifiirawo. Omukulu Sitantebe Kajambiya n'amannya amalala Adolf Hitler ng'amaze okufuuka president oba ng'amaze okukwata obufuzi bwa Germany yatandika okuba nga atulugunya n'okutta Abayudaaya bangi nnyo n'okubamiza omusu. Okusinza ku Adolf Hitler ebiseera ebyo yatandika okutta abantu bangi nnyo kunti okujula okubamala mu nsi oba okubamala mu Europe. Abayudaaya ne batandika okuba nga kugamba banoonyaawo okudda ne wabula not until Isirayiri we yeekuba mu mutima nekkiriza esalemu ettundutundu lino eryali lyasigalawo ng'amaze okuba nga awa ensi ya Iraq n'ensi ya Jordan obwetwaze yakkiriza nga takekiddwa n'ayabuzaako ko ettundutundu era ng'ettundutundu eryo lyatwala Isirayiri n'etwalako ebitundu 50 n'obutundutundu 7 ku buli 100 ku ttaka eryo. Olwo ng'ettaka eryasigalawo ne libeera mikwano gyaffe bano Abapalestina oba Abawalabu nga libaali balina okuba nga ate libalina okuba nga beefuga. Wabula abantu bangi bagenda mu maaso n'okuba nga bakiraba mu ngeri endala Abawalabu ne bakiraba mu ngeri endala era ensi z'Abawalabu mpitirivu nnyo ne zisitukiramu okuwakanya ekyo ekyali kisaliddwako Obungereza nga tebakkiriza nti Isirayiri just abantu obuntu abadde abagwira be bagoba n'okugobedda ate ti Omungereza kwegamba abakomyawo. Era okuva ku olwo Isirayiri nebeera mu kifo ekyo naye nga tekkirizibwa kubeera nti nsi ntongole eteekeddwa okubeera mu kifo kino gwe Munnayuganda agenda mu maaso n'okuba nga ongoberera. Oluvannyuma lwa Second World War oba gye tuwandise Ssematalo owookubiri gwe Munnayuganda angoberera Bungereza baasalawo okuba nga baabulira ekifo kino era nabwe gutyo ng'ennaku zombi zaali 14 omwezi gwali gwa kutaano 1948 Isirayiri olw'amaanyi n'olw'obukuumi obwali bugiweereddwa Isirayiri gye twandise Bungereza olw'obukuumi Isirayiri bwe baali bagiwadde yafuna embavu n'emaliriro okubanga yeerangirira nekakasa era nekakasa obwetwaze bwayo ng'ensi entongole. Wabula kino kyenjagala okutegeezako gwe Munnayuganda ngoberera bino byonna nga byogerebwa Palestine tekakasibwanga nga nsi ntongole era okusinziira ku United Nations Organization nekakasa nti Isirayiri nsi ntongole era ensi netwaze wabula netakkiriza ate ensi ya Palestine kubeera nsi eyeetongodde. Ekintu entukidde ennaku olwaliro ensi z'Abawalabu zikyagera mu maaso n'okuba nga bawakanya nga bagamba kuno kuba kuyiikiriza n'ettaka lyali lyabo era ne gye buvuddeko
batandika okukola obulumbaganyi ne bamerawo ko obubinja bw'abayekera bungi nnyo okuwakanya n'okulwanyisa ensi ya Isirayiri naye era nekigenda mu maaso n'okubanga kigaana. Njagala kutegeeza ko gwe Uganda angoberera era gwatumbudde omukutu guno ebintu bingi ebize bigenda mu maaso n'okubanga bibeerawo ne gye bufuddeko amawanga mukaaga ag'ensi z'Abawarabu gaasituka okuyambako Palestine okusesebula ensi ya Isirayiri egisimule ku mapu egijjewo bo beefugaawo wabula nga byonna balinga abassa ensaano ku mazzi kubanga ne Bayibuli ekyogerako mu bitabo byonna ebitukuvu nti Isirayiri nsi nnonde era ennongoofu na buli muntu yenna asituka okubanga agirwanyisa aba alwana butereevu n'ekitabo ekitukuvu. Isirayiri yabevenga latha sikubevenga yalwanyisa ensi zino mukaaga zonna ne zikubira mu nnaku mukaaga ekintu ekyasinze oba ekyasinze okubeerawo n'okutiisa ensi zonna ez'Abawarabu ne bakakasiza ddala nti ensi eno teyali ya muceezo bye baali bagirowooleza yali yavaawo dda. Munnayuganda gwangoberera buno byogera mu maaso n'okubanga olaba nga basituka balwana bakola ki tebitandise leero entabwe eva kuba nti Isirayiri weeri Abawarabu tebakkiriza nti Omuyisirayiri yateekeddwa okuba nga batuulawo ekinnyonnyola n'okukakasa nti olutalo luno teruliggwa mpaka ng'oba oliawo Muwarabu akkiriza bw'ali batakkiriza mpaka ng'awangudde Omuyisirayiri and whereby Omuyisirayiri kyesikakasa nti naye mweteefuteefu okuba nga akkiriza. Nze Frank Asirye, subscribinga, sharinga, commentinga ensonga mpitirimu